Serefina Jamesinzira okubeera nga temugobera nyogera okubeera nga tembabuuza ku Fad Pro UG ku muli abalabira mu ggwanga Uganda nyogera okubeera nga tembabuuza ku. By the way, I was so surprised nti ne mu Namibia waliyo abaana abawangalirayo abana Uganda. Mwebale nnyo ddala okubeera nga temugoberera n'emirimu gye mukwasaganya side eyo. Salute abaana ba house managers abalabira Saudi Arabia, Qatar, Dubai awo naona ku ddungu naona namwe nyogera okubeera nga tembabuuzaako mujyebaleko gye mutuusako engalo nammwe mwefiiriza yakadene mugamba tujja kubeera nga tucheckinga ku Fad kyonna kyanaba atutereddeyo tujja kubeera nga tukigobera malidadi sana abalabira mu America naona America, North America, South America namwe nyogera okubeera nga tembabuuzaako abalabira Canada, Europe yonna namwe of course nyogera okubeera nga tembabuuzaako gompye akatwe gattako just in case nga tomanyi ki kigenda mu maaso wano tubeerawo n'amawulire nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda ne bwera ggwanga yonna oba politics oba entertainment oba ki kyonna tukikwata nitubeera nga tukikutuusaako era nga gwe kyolina okubeera nga okola kiri kimu olina kubeera nga osubscribinga bw'obanga tewasubscribinga noteka notification bell ako kakoneko kajja kubeera nga kakuwa alert nga buli lwonna bantaddeyo video ojja kubeera nga ofuna ka notification awo ku update yonna gye nnaba nkuliteereddeyo era nga oluusi ka notification kadideyingamuko tekigenda kubeera nga togenda ku YouTube osachinge Fad Pro UG era nga ojja kubeera nga olaba buli ddakiika tujja kuba nga tulina ekifo ekisobola okubeera nga tukuleeterayo nawe osobola okubeera nga tutambuliramu ffenna as usual video tandika na kubeera nga likinga teekako ekigalo ekyo likinga sharingirako abalala information eno gyembaletedde naye sobola okubeera nga ebatuukako ewatali kumala budde kabatwale butereevu mu kavidiyo kembaletedde era nga tuliko mu nsonga za Eddie Kenzo ne Nyamutolo wiiki yonna nga bwe nabategeeza wiiki yaabwe era nga wiiki ewedde babadde mikolo gyabwe era buli kimu nasobola okubeera nga nkibatuusaako era maaso awo mu bbanga etali lyawala nnyo abagenda kubeera nga bakyala NB oba bagenda kukola omukolo gwabwe embaga eri official aside wali NB naye ate waliwo ebipya ebisobola okubeera nga bibeerawo in between munnange onako olwaleero nga woomanyi nze buli wamu ninawo enswera zange mbadde ndi awo nga sifuna mawulire omukyala honorable minister yasobola okubeera nga agenda wali ne bamukuba ttatu y'omuyimbi Eddie Kenzo banaye laavu eno abaana bano bazze n'amaanyi amayitirivu munnange Edirisa Musuuza oba Nyamutolo yasobola okubeera nga agenda ne bamukuba ttatu y'omuyimbi Eddie Kenzo tekuliiko just linnya lyokka wabula kuliko n'ekifaananyi kya Eddie Kenzo nga bwogenda okubeera nga obiraba awo nange abaana bano twongera okubeera nga tubasabira buli kimusobola okubeera nga kibatambulira bulungi nnyo nnyini ddala ndowooza munaye Eddie Kenzo ndowooza yamaze n'afuna omuntu omutuufu bulijjo gwanoonya munnaye omuntu abeerawo awo naye nga atandika kubeera nga afuna omuntu omutuufu so Nyamutolo yasobola okubeera nga yeekuba ttatu ya Eddie Kenzo ne yeetekako n'ekifaananyi kya Eddie Kenzo awo nga bw'obirengera ate nomukyali ku Nyamutolo ne Eddie Kenzo naye yagenze butereevu wali ne basobola okubeera nga naye bamukuba ttatu oyo no yeewandiseko ekigambo wano nti I love you Fiona laavu enyuma Mukama Katonda laavu enyuma ate banaye laavu erimu akasente erina engeri gyefaananamu muganda wange bano munaye bakopye kapo ya Bobi Wine ne Babi jjukira Bobi Wine naye yasobola okubeera nga yeekuba ttatu ya Babi Kyagulanyi wamu ne Bobi Wine naye yeekuba ttatu ya Bobi Wine beewandikako amannya ne beekubako n'ebifaananyi bya buli omu ne yeekubako ekifaananyi kya munne munaye twongere okubeera nga tubasabira abantu bano ekintu ate kisobola okubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi saana eyo no nga kugyeyo nera akavidiyo kengenda okubeera nga tenkupulayingira awo kawo obudde kawulirize mulimu ebintu omwami ono alina ebintu byasobola okubeera nga ayogera bambi asaba ku magezi gammwe mbadde nsaba mukawe obudde era nga comment section always ebeera open awo wansi beera nga owandiikawo endowoozayo ku nsonga yeki kyayogerako oluvannyuma ate tubeere nga tutambuliramu ffenna n'abankugiddeko omwami oyo ensonga za Mpuuga ne Kyagulanyi nazo zikyakutta wansi ne waggulu era nga ngenda kusembezayo akatambi ak'enjawulo ku nsonga eno ki ekirwosaawo eno wawe tutuuse ku nsonga ya Bobi Wine ne Mpuuga yabadde alina gy'ali mu kuziika n'avumirira Bobi Wine yabadde ali ku press conference olunaku lwejjo naye n'addiza Mpuuga omuliro era bino byonna nasobola okubeera nga bibatera watasobola okubeera nga tobiraba agendayo mu video zange emabega ojja kubeera nga obiraba video zanataddeyo olunaku lwejjo ojja kubeera nga obifuna butereevu anyway akambatira videos no ate oluvannyuma kumona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo gwe wenna alaba ka video kange kano nkusaba ku magezi nsaba mpe ku magezi kubanga kino kinsuseeko njagadde nkiyalingeko naawe
pa ku magezi kawulirize bulungi kagenda kuba kawanvumu naye kawa obudde kawulirize bulungi. Nina omukyala gwe nayagala ne muzaalamu abaana babiri. Omukyala ono namusanga alina omwana mulenzi. Omukyala oyo ne mwagala nnyo namala naye bba akabanga tekaali kanene nnyo yali alina waakola we namukwanira. Naye namwagala nnyo n'omwana omulenzi gwe yajja naye nabaagala nnyo. Kati mu kiseera bwe namukwanira awo yali alina waakola nga weggambye. Ebiseera ebisinga nga bwe musinkanira oluusi ngenda n'ensulayo. Lwali lumu naŋŋamba nti ndi lubuto naye olubuto sirwagala tukoze tutya. Ne mugamba oba oli lubuto omwana muzaale. Naŋŋamba sinabeera wedde mpa ssente nziggyemu oba ogaanye nze nja kuluggyiramu. Ssente saamuwa olubuto ng'aluggyamu. Twamala ndowooza emyezi nga3 kuba kyankyankalanya. Naye ne tumala ne tuddamu ne tweyagala. Era wennyini we yali abeera, we yali akolera, we yali asula. Twaddamu ne tweyagala. Mu bbanga teryali ddene ng'afuna olubuto olulala. Yafuna olubuto olulala naŋŋamba nti munnaaye nfunye olubuto olulala naye luno sigenda kuluggyamu, luli lwampisa bubi. Luno sigenda kuluggyamu. Mugamba kale nga munnaye nkwata mukyala nga mukuba waka wange. Saagala kumwagalira bbali kumuzaaliramu bbali. Okuuma ekitiibwa kyange enekula omwana ali mu lubuto nga mpasa mukyala n'omwana omulenzi nga bajja ewange. Tubeerawo olubuto lukula. Kati olubuto luba lunaatera okuzaalibwa mpulirako amawulire ebbali. Waliwo omwana wa kojja wange baŋŋamba ye nannyini lubuto gaafulumako mu nkuubo nti omukyala oyo yamugamba ye nannyini lubuto. Naye olw'okuba nti yali teyeesobola nga tasobola labirira lubuto, ndowooza nze nga nze kuba omulenzi oyo teyeesobola, tanafuna akasente bulungi oba talinaamu kasente bulungi kasobola kukola ki kuteekinga keya. Nabiwulirako naye nabiwulirako katono. Saabiwa nnyo obudde kuba twabyogerako ne mukyala wange naye ye nga ndaga si bituufu omwana olubuto lwange. Naye ng'azaala mwana, omwana ng'akula ng'azaala mwana muzaala bulungi nnyo. Naye mu prosesi ng'amaze okuzaala yandaga nnyo obwagazi nti ayagala kuzzaako omwana omulala mu bwangu. Sibyerabira bye njogera byebyo era mbijjukira bulungi. Myezi ngawooza nga 7-8 n'alaga nti ayagala kufuna lubuto luki lulala. Munnaye era akataayi tekaasala nga tufuna olubuto olulala ng'afuna olubuto olulala. Wikizooke kuba omukyala ali waka wange ayagala kuzaala kazaale tufuna olubuto olulala. Olukuza omwana tumuzadde. Kati mu mbeera y'ensi nga bw'ogimanyi nfunamuko okusoomoozebwa mu by'essente. Ngamba mukyala wange njala kufulumamu ngende nkole ki nonya akasente olaba embeera y'essente ekyakalanyeemu nti naye kakukolera edduuka osigalewo okuza abaana ngende nkole nja kubanga mpeereza buli kimu. Ali waka wange ku kyalo gye nzaalwa naye nga si waka naye nga nazimba ku kyalo ko ye nti kale omwana omuwala namuleka wa myaka gyali 6. Omulenzi gwe yajja naye yali ndowooza myaka nga 9 naye omulenzi oyo yanjagala nnyo ate nga nange mwagala nnyo. N'omwana oyo omuwala gwe yazaala nga bulamu bwange. Kati omwana gwe twazaala omulala munze naye bali babiri, omuwala eyasooka n'oyo omulenzi.
kati omulenzi asembayo munaye nga mukolera bizinesi sente ze talisigazaawo mukolera edduuka nga ngenda nfulumamu mba ndi eyo byoyongera okuyitingana nti munnange omwana wa kkojjaawo oyo muwala abanja omwana we nebuuza ntya kuze nti omwana nga mwagala nnyo kiyinza kuba kitya tekisoboka byoyongera okuyitingana nti munnange omwana wa kkojjaawo gwe wamuyiikiriza si eyago kuba natandika nange okutabukaawo kati olwo neyongera okufuna amawulire mukyala wange bizinesi emuguddeko atambula abaana gyagenze alimbalimba agenze wana abaana abaleka wa maama wange Suuna Beeni yategese wano ogenda owulira abamulabye wa Suuna Beeni abaana abalese wa maama wange nyongera okufuna obusungu nyongera okufuna muli okukkiriza nti oyo omwana alayika si wange naye omwana mwagala nnyo kati nahoma we Uganda saamugamba olwatuuka natuukira wa maama tewali yandabako nengera nenzibayo abaana babiri nembatwala saidi z'Emakerere opposite Makerere waliwo ekizimba so opposite Makerere ng'okkirira ku Saapolo wansi awo oyo naatera okujoininga LDC bakolerawo DNA nga nkebeza abaana payi 75,000 buli mwana 25,000 nga nkebeza abaana omwana omuwala results zajja nga ziri 0.000% tisi wange omulenzi owokubiri najja nga ali ku 99.999 nti wange kati okuzzaako ekemabeka katono twazaalayo omulenzi owokubiri nandaga nti ebyokuzaala abikooye kakomaawo kati DNA ezo nzikebera omuwala yajja 0.0090 nti si wange omulenzi 99.999 nti wange omuwala namukwata ne muzaayo mu kyalo omulenzi saamuzaayo kati mu mbeera awo we nabakwata we nasimbula kankuzeeyo kukemabeka katono we nabanona mu kyalo nakubira omukyalo nagenda ku poliisi ne mukubira omukyalo oyo netumukubira nti jangu tukebera abaana taata waabwe ayagala kumanya abaana babo banedda kati distance eyo okutuuka we twali tumwetaaga baleeterawo omutwalo n'asaba transport yasaba emitwalo 5 poliisi nembuuza ogina nti ye ndimusindikira emitwalo 5 twalinda omukazi teyajja naye nkebera DNA ngendaga bwe ntyo naye muli mu mutima sinafuna kukkiriza olw'okwagala kwenjagala omwana oyo omuwala omwana njagala nnyo mwagala nnyo nga bwe mukiwulira ndowoozaamu nkwate sente endala 5,000 nkwate omuvubuka oyo kuba mwana wa kkojjange mutwale mukebeze naye mbakebeze n'omwana oyo bwe nakizuula nti si wuwe anaaba wange kuba omwana wange mwagala nnyo omwana oyo muwala mwagala nnyo nga gye nkomezza mwagala nnyo omwana mbadde ngenda mu taataamu kuba ne taamu ewedde bambi saamuwera school fees ate ne maama we teyasasula yonooza mutwalo nawulira kuba naye teyakola exams naye nina obulumi bw'omwana oyo nga mboba DNA yannimba kakati bannange njagala mumpe ku magezi nkikoze nti ekintu ekyo nkwate oyo omwana muzzayo n'oyo omuvubuka omwana wa kojja wange babakebere DNA nkole endala bwe nakizuula nti si wuwe kuba nze mpulira ninamu okuwakana nti DNA oba yannimba naye ng'ekifaananyi omwana alaga nti talina kyanfaana kiri awo kyokka ate oli eyayita 99.99 ndaba nfaanana nnyo abantu bangamba afaanana okusinga kwono kyokka ate ngono omwana mwagala nnyo bambi mumpe ku magezi nkole ntya Masaya Simpugo kalyadda kaddadda guno tewagunywa wawanda muwande bambuza simanyi oba ddala ensonga nkulu ebanyina ogiwaako ogyongerako eddoboozi naye okibuuza bitubuulire bikulu kitukakatako obba nokola ogambe nti abamu ku bakulembeze
bannaffe baavuddeyo ne bagamba aba NUP batamiivu n'abanywi banjaga. Mpulira. Simanyi oba mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe nabwa gye tuvudde. Era simanyi oba waliwo abadde tatugoberera, naye nammwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako teyakutegeera kyeyeetaaku nga banywi banjaga, banywi bamwenge, naye ne weegatta kwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president, obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki. Era onokkiriza era n'osanyuka bulungi nnyo. Abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition, era n'okuba mugalo n'obeebaza abo abaki. Abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner, era nokkiriza. Naye ate bobba ne bagamba nga banywi b'enjaga tetukkiriza mu bubbi, kati awo ne bafuuka banywi b'enjaga. Mpuuga kalyaddakaddadda luno waluggulira ku ppata nakugamba nti wagalijja gye gava ebyaddala. Oyo gwe wali osaba debate gwe okakasa osobola okudibaitinga n'oyo gwe nga kukuba poyinti ku poyinti, poyinta ku poyinta, oyo onaamusobola mu debate gwe ne bw'aba agikuwadde. Oyinza okumweta kukuluzaako kweri. Tewamanya musajja wattu bakutomeza butomezi, bakutomeza butomeza kubanga abanywi b'enjaga sitatasi yaabwe yakyukadde ebyaddala. Kati bannaabwe be banywanga n'ab'enjaga bw'oba gwe okyabalaba mu kifaananyi ky'abanywi b'enjaga ate eri sitatasi yaabwe yalinnya dda balya na pulezidenti alekawo ba MPs, pulezidenti n'alekawo ba minisita, n'alekawo ab'ebiti, n'alekawo abantu, n'ayitayo omuyaayo owagaviiri ajje. Because of Bob Wine gwe gwoyita omunywi w'enjaga laba bwe yasitula sitatasi y'abanne bonna abaali bajoogebwa nga bayitibwa abadongo. Kakati buli wabeera representation yaabwe ewulikika, berepresentinga babeera banywevu, era ne pulezidenti abeera abayaayaniranga naye abaagala olw'ensonga nti bayinza okumuyambako okulwanyisa gwawuyita omunywi w'enjaga. Ate abono munnaye bwokyayita abanywi b'enjaga abanywi b'enjaga beegendereze nnyo mwana wa maama, abanywi b'enjaga beegendereze nnyo. Gw'olengerawo ye Dr. Chameleone yatunda munne ssebo mu lugezigezi, mu lujanjajanja, mu by'okusaagasaaga munne yamulyamu ensimbi. Kati lyewabeera pulezidenti tabulawo gaga nange kambeereyo kkono omunywi w'enjaga laba kwempuuga aganange kambeereyo kkono omunywi w'enjaga ambeere ku kino. Oba abantu kati bawuliriza banywi banjaga kabe baba bambeera ku kino. Ate naawe bwe watuuka okugenda e Masaka wayitayo omunywi wanjaga akuba ali yali sikiri watwala waki ku mukolo gwo bwe banga abanywi b'enjaga babijjera.
Mpuga Viveko, mpuga poa, mpuga nkuwagabuwa mwana wa tata poa.